omukulu gwendi naye wano ye mukulu eyalabikidde mu katambi akasaasaanye ennyo. So mu ngeri eyo ssebo obutambi bwoyogerako mbulaye nga busaasanye ku mikutu egy'enjawulo, Twitter, Facebook ne baguyita Twitter ye X. X. Bano aba TikTok. Naye nsaba okukirifayinga kino bwana Eddie n'abatugoberera nti oyo propaganda atayina mutwe na magulu ate nga talibeera nabyo. Bobi Wine yabadde yakutumye ssente okuzitwalayo emitwalo 10 nga bwe tuokera ddala bwana Eddie amabugo tegabadde ga mitwalo 10. That's why abantu bano gwe bayise babuyabuya bwetulina bakwatira obujega. Olw'ensonga nze ng'omuntu chairperson UP Kunga Mubende district obuvunaanyizibwa na buyina okukiikira president wange kubanga era mu kugenda nalina ebibuuzo bingi mu bantu gye twayitaaga nga waliwo ayatambuzza ebigambo nti president ajja. So nga buli wempita ku stages ez'enjawulo abaana baagala kwetega bagamba president ajja tulina omuwerekera paka kiyungu. Nagamba ngene mbayisemu eggaali. That is the National Deputy Organizing Secretary w'ekibiina. Yes. And that is protocol. Kuba amadde sola kwogera byesitamanyi. Nagamba mugende tetwagenda kujja. Era kituufu nga kyeyayogedde kyadde kituufu nga tebasobodde kukola ki okwekaddako. Nga balowooza nti principal yazze. Era kamera zonna ne zivaayo eri mu bantu ku mulambo ne zijja mu kkubo. Yeah. Era mu mbeera ne tugiyingira bwe tutyo kuba omukolo gw'abandi ffe ne tubeera bakkakkamu naye ng'omukolo gwali gukyankalanye olw'embeera yaliwo. Twagala tubasindike mukakkane mukka. Yes, kubanga abafamili bakyayogera otyo. Twongera okwaniriza abakulembeze baffe ab'ekibiina kya National Unity Platform abali ku saidi y'entaana muveeyo kubanga mugenda kimenya. Omukulu Pafla Dito ne twagenda ne baasa yaffe nga nze omuntu chairman Kunga mu kapasite yange nga munnamubende. Era obubaka bwali buwandiike ojja buuza mukwano gwo Selector Magi oba abudunyugunya nakwasa obubaka obwo. Naye nga sinaba kwogera baali batulaze abaana b'omugenzi nga bawerako. Being omuntu ali humanitarian nalaba nga kinkakatako okubaako kyenkola ku baana abo. Era nasaba akatono kennyina nkaweeyo kayambeko bamulekwa. Era bwe nakwatira mu nsawo ne ŋŋamba emitwalo gino 10 giyambeko bamulekwa mu linnya lya president Bobi Wine kubanga tegali mabugo. Obutambi ojja bufuna Mr. Eddie obusalemu obulaga abantu. Amabugo genasooka okuwaayo era saagogerera. Kitegeeza bano tebaayawula mabugo. Nati ekineewuunyisa n'abaalyo bennyini ku mukolo ogwo nabo tebasobola ku differentiatinga mbeera yaliwo. Tubanirizaako basibo ne banywa mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebala okubanga gye muli abatugoberera abasubscribing abanaffe abali United Arab Emirates abali German abali US sako naffe abawangalira mu ggwanga Uganda. Tubanirizaako tuli Mubende gye tusinzira okubanga tubaweereza abalabi ba Great Media UG abali ku TikTok abali ku Facebook mwena tubebaza mwebala okubanga gye muli mwebala okubanga mutulaba mwebala okubanga mutugoberera. Omukulu gwendi naye wano ye mukulu eyalabikidde mu katambi akasaasaanye ennyo. Netukana okwewunya media houses ze Uganda ezitulowoozesa nti journalism gwe twasoma akyuka kubanga kyebayita source of the information tevangawo wadde tukyuse tugenze mu digital era. Ekyokubiri neewunyiza omunnamawulire amanyi alaba atali muzibe nti bamugaye bugambi okutuuka okukyusa emboozi olw'okufuna viewership ne follow. Naye newe ye Uganda mwe tuli blackmail abamu bagifunamu
and there are some people who are paid to blackmail others naddala mu media houses ze Uganda wano ekyo ffenna tukimanyi. Akatambi ako kalabikidde mu kuziika omugenzi Baby Deo ng'omu yakutte mu nsawo ye najja mu kasente nagamu naye ku lwa bannange leka mpeeyo bwenti ne bazikyusa ne bagamba nti Kyagulanyi ate ye yazisindise. Eggwanga Uganda bw'oliwangaaliramu nga tolituuseemu kiro waliwo by'oyiga era waliwo by'olaba n'ogamba kati ekyo kya bulijjo. Kintu kwesiruwaza mu ggwanga Uganda kati kirine mu bantu abayivu. Omuntu watuukira ogenda nalabye usimanya nga yeeyita Honalibu naye Honalibu kituufu oba just Honalibu nga bwe beeyita nga President Bobi Wine bwe yeeyita nga President wa Ghetto. Kubanga neewunyiza omuntu okugamba nti Honalibu mbusimanyo baavuza amafuta okuva e Kampala ga mitwalo 5 baleete sente okuziika nga tebategedde neyazitutteko eyaziwaddeyo waawa. Kiti ggwanga mwe tuli ti obusiru kati buline mu bantu abayivu okwesiruwaza naye ekyo kyonna kiva kuki kugwamu ssuubi. Omuntu abaddemu essuubi aba mubi ayinza n'okwetta onomulowooza asaaga naye neyetta kozi aba akimanyi takyalina mugaso. Gwe ninaye wano ye chairman wa Kunga mu Greater Mbende era ali mu kibiina kya National Unity Platform. Yavuganyaako mu kalulu akawedde ku ntebe ya LC5 ku National Unity Platform card. Gwe tuli naye tiine Pafradito ye yalabikiddwa mu katambi naye abasajja mmwe oba tugenda bawona tutya. Enewenze byonna mwandibikoze ebyokulembera nze sibiina mubuzibu kuba sina interest sina pate gye mpagira naye nze ndowooza ate muleme kusiga nsiga ey'obusiru mu baana betuzaala. Batandika olowooza nti okuvuga emmotoka olina kumala kusiruwala, okuzimba ku arcade olina kumala kusiruwala, okubeera omuntu ow'enkizo ng'oli financially stable olina kuba kusooka kuba musiru. Kyasikiriziganya nakyo. Kale mwayogedde bye mwayogedde omukulu ndi naye omukulu soko babuzeeko oluvannyuma tutandikiraawo. Neyanza nnyo ssebo bwana Eddie n'abalabi baffe ku EAK Media. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe olunaku olwaleero. Nze Kyeyune Pafradito poza okutereezaamu chairman Kunga Mubende district not Greater Mubende. Buli district erina chairman waayo era mu ngeri y'emu nze commander in chief owa Mubende Bobi Rapid Forces Command eryo ggye lya ku ttaka era likola omulimu gw'okulaba nga tubikula obwongo bw'abantu bazuukuke balina ozuukuka. Gwe mulimu gw'eggye eryo omukulu ennyo si kukwata muntu wabula kusisimula abantu. Neyanza nnyo ssebo okumpa omukisa guno clarification gyenkola era ku nsonga ezo. Gwe Bobi Wine sebo bakuyise dda Bobi Wine ekyamazima President Bobi Wine yatutegeeza buli omu abeere Bobi Wine gyali. Nyinza obutakiwakanya kati nti Edizke bwe ngenda ekafunda ezo eri mu nsonda eri erubimbiri Mubende gyekoma nentwalayo enjiri y'enkyukakyuka under the auspices of National Unity Platform mbeera nkiikiridde Bobi Wine yatasobodde kutuuka kubanga ne batuwa emyaka 2 okunoonya akalulu waliwo ebifo ebimu bitasobola kutuukamu ku national level eyo. Ekitegeeza principal wange watasobodde kutuuka nze nga nsobola otuukawo kinkakatako okumukiikirira era twakikola ne mu kalulu akawedde nga n'ebifaananyi bya president waffe tubyekubisiza kubanga otuuka mu kitundu nga tebiriiyo naye ng'ate abantu bawulira Bobi Wine bawulira nnyimba abantu b'omu byalo eyo n'ogamba ebifaananyi bya Bobi yono Bobi gwe tugamba ng'okutte mu nsawo yo kubanga buvunaanyizibwa bukukakatako ng'omuntu okutunda omuntu wo gw'oyagala ku mutima. So mu ngeri eyo ssebo obutambi bw'oyogerako mbulaye nga busaasanye ku mikutu egy'enjawulo Twitter, Facebook ne baguyita Twitter ye X bano aba TikTok naye nsaba okukirifayinga kino bwana Eddie n'abatugoberera nti oyo propaganda atayina mutwe na magulu ate nga talibeera nabyo. Bobi Wine yabadde yakutumye sente okuzitwalayo emitwalo 10 nga bwe tuwulira. Ekisookera ddala bwana Eddie amabugo
tegabadde ga mitwalo 10. That's why abantu bano gwe bayise babuyabuya otulina bakwatira obujega olw'ensonga nze ng'omuntu chairperson NUP nga Mubende district obuvunaanyizibwa na buyina okukiikira president wange kubanga era mu kugenda nalina ebibuuzo bingi mu bantu gye twayitaaga nga waliwo ayatambuzza ebigambo nti president ajja so nga buli wempita ku stages ez'enjawulo abaana baagala kwetega bagamba president ajja tulina omuwerekera paka kiyungu neŋŋamba siri aweya naye ŋŋenda kubaako bembuuza muli ku lusegere kubanga entambula za president bamalaga ziriikinga bwe bati nembako omukulu gwenkubira ye deputy national organizing secretary waffe bamuyita Moshi ne mukubira nga mubuuza amawulire genfuna gagamba bwega kwamanya abeera kumpi ne president amawulire genfuna gagamba bwega kituufu president ajje Mubende mukuziika Baby Deo star nanga tali awe ne mugamba ate abalanga bagambe chairman Nyanzi ne mugamba ate chairman Nyanzi kubanga njala kumanya atuuka sawa meka tusobola okumuwa reception ye Mubende ng'omukulembeze waffe ku national level nanga tebagenda kujja nimugamba kitegeeza tugende tukiike n'agamba ngende mbayiseemu eggaali. That is the national deputy organizing secretary w'ekibiina. Yes. And that is protocol. Kubanga tesobola kwogera byesitamanyi. Agamba mugende tebagenda kujja. Era kituufu nga kyeyayogedde kyadde kituufu nga tebasobodde kukola ki kukwekaddako. Newankubadde olw'okuba amule gaali gatuuse mu bantu fefe nyini mu kutambula abantu bali bamanyi Bobi Wine yajja. Bangamba egaali ya ddala tutuuka mu Kiyuni mu town bafuuti soja be basooka otuukayo oluguudo lunanga balusazeeko. So tutuuka mu Kiyuni mu town nga nfuluma mu mmotoka nga mbategeeza ekituufu naye netusobola tugenda tukole ki tuziike. Buli piki yali mu town mu Kiyuni yatugoberera mu convoy style. Siga ntwali wabula nga tosobola kubagaana. Buli omu yagamba atuwerekere kye tugende tuziike Baby Deo. Kale ebbugumo eryatwalibwa mu kuziika omukolo gusamalala kyekigambo ekituufu gusanyalala abantu basamalirira. Yes, olw'embeera yali nga balowooza basamalirira olumu kibanga ekivumu they were excited. Yeah. Nga balowooza nti principal yazze era kamera zonna ne zivaayo eri mu bantu ku mulambo ne zijja mu kkubo. Era mu mbeera ne tugiyingira bwe tutyo kulw'okuuma omukolo gw'abandi ffe ne tubeera bakkakkamu naye ng'omukolo gwali gukyankalanye olw'embeera eyaliwo. Ne tutuula bulungi naye ng'abantu abali organized tuba tumanyi ogenze mu kuziika oba olina ky'olinamu olina ogenda ng'oweeterezeza bulungi. Ne twagenda ne bbaasa yaffe nga nze omuntu chairman kunga mu kapasite yange nga munnamubende. Era obubaka bwali buwandiike ojja buuza mukwano gwo Selector Magi oba abudunyugunya benakwasa obubaka obwo. Naye nga sinaba kwogera baali batulaze abaana b'omugenzi nga bawerako. Being omuntu ali humanitarian nalaba nga kinkakatako okubaako kyenkola ku baana abo. Era nasaba akatono kennyina nkaweeyo kayambeko bamulekwa. Era bwe nakwatira mu nsawo ne ŋŋamba emitwalo gino 10 giyambeko bamulekwa mu linnya lya President Bobi Wine kubanga tegali mabugo obutambi ojja bufuna Mr. Eddie obusalemu obulaga abantu amabugo genasooka okuwaayo era saagoogerera kitegeeza bano tebaayawula mabugo nati ekineewuunyisa n'abaalyo bennyini ku mukolo ogwo nabo tebasobola ku differentiatinga mbeera yaliwo naye kirungi naye ndowooza kano akalenzi kano simaye president wa TikTok abawo Frank kaalaba ebbugumu anti omanyi obwo bwana babutuma nnyo nati ngena kujjawo ngena kulagaira Mr. Eddie kwe kyava. So amabugo gaaliwo newabeerawo neka package akagenda eri bamulekwa baasa actually wasoka waayo baasa mwe mwali amabugo n'obubaka then yokwata mu nsawo bwali bwakuyambako bamulekwa naye mbuwaayo mu linnya lya president nga bw'onaagamba nti bane kulwamubendere kanzimpeeyo si mubendere kulw'ekibiina ntugamba ku lwa national unity platform kubanga amabugo gye tutambulira ne contribution oluusi edizike nyinza okujja ku mukolo mu kyaki sigamba nti zange ne ziba zange naye ŋŋamba ku lwa national unity platform tuziyimbye n'obusawo 5 bwa seminti
ekitegeeza nti buvudde eri ku ndi buvudde kavule naye nze mmanyi gwe mukisa oba oli awo gwemba nnina nange okuyisaawo ekintu kyaffe kubanga mu mikolo nga gino Mr. Eddie nze yagamba nina protocol zange bampise kuziika omukisa we mba ngufunye ate siyina kukisusa njogere byabufuzi ebisusse nsitiikinga ku mukolo oguntutte naye kali oyina ofuna engeri gy'okayisaawo era bannansi babategedde abalina amatu babawulidde bategeera nti kino kyategeezeza. So when I say in the name of National Unity Platform ogwo guba musango gyendi mba ntunda kibiina kyange mba nnyongera kwagazisa abantu mu kitundu ekyo ekibiina kyaffe and that's how I've been contributing everywhere as an individual n'olwokuba ekibiina kye kindi ku mutima kyensinga okukulembeza ebiseera ebisinga era ne bw'ona otunuulira amabugo headed paper kwe tugawandiika gabeerako National Unity Platform ate simanya gange naye nga ate amabugo ago gaba gavudde mu nsawo yange ngaki ng'omuntu era amabugo saagoogerera nagawaayo buwi naye kinali nyina ng'omuntu okusinziira ku mbeera ebeerawo ng'abantu bafiiriddwa bwana Eddie ogimanyi ennaku eyo nali nteekawo embeera nti n'omulala asobola okukwasizaako bamulekwa atandikirawo kubanga baali bataddewo ebbaafu awo nze nkozesa obwongo waliwo yali abudunyugunya yaleeta ebbaafu n'agiteekawo bino ebibaafu ebinene ebbaafu ngiyitako genda ku muzindaalo wali ng'ejjuddemu bunusu obw'ekikumi n'ebibiri naye nga baagiteekawo abantu bateeremu abaana bano ssente kati nze obwongo ne buŋŋamba kino nkitegedde tebakyogedde ku muzindaalo ne bagitadde awo mu ddiro otwogerera I got into my pocket nenzijjayo emitwalo 10 neŋŋamba emitwalo gino 10 giyambeko bamulekwa mu linnya lya President Bobi Wine naye nga si mabugo. That's where these people get it wrong. Manya ba Franka abaho, manya bano ba Honorable Franka Mwesije. Kyoyino manya bwana Eddie bano ba apologies baje no muhozi kaine rugaba. Era bano bali ku mulimo, bali mukola. Era bwoba ogoberera tweet z'oyo omukulu Honorable Franka Mwesije esinga abeera mu kuvuma NUP na principal. Ze post ze singa Uganda oza Mwesige bera ali civilized wadde wagira ebyo bintu byemukola bi blackmail olumbi ebibakyayisa munnamugende yaziika abantu enkuyanje yali wali bwewulira bagamba mbu omuntu yavuga amafuta okuva ku kitebe alete emitwalo 10 nga gwe boogerako abeera within oba togaseeko by the way kyekimu ku bitawanya abasinga aboogerera emokke mwogera rubbish ne mwerabira the truth ate amazima galwawo bwe gajja gaba mazibu bamunze nabiraba nga n'obutambi nabufunye kozi nze ndi I work with it mbeera manyi ekyo ngo kijjeko nze njagala nnyo okujja wano ntuule nga nina facts and figures kati mwami bana ababadde bakola bi blackmail nze newunyiza TV enamba simanya baba TV ne mugenda ku TV mu discussing ku rubbish wa social media temuyina na reporter even in a whole district of Great even from Mitiana genda what muina wadde a mere reporter even someone who can communicate to you nene mugenda ku social media ne musticking ku mulamu zendowoza kimu bwe muba muyina be mukolera it's okay mbakolera neze ndowoza de mwerabira nti ate tuyina okubaako ne bye tusitandingako nga ethics za mawulire bwe ziyina okuba zena balabye they discussed a lot nalabye simaya wale abavubuka bakola simanyi kisho bakita batya Nenga they were discussing tebabinaako na facts. You are talking about someone that drove from Kampala to Mubende. Ngaate omuntu gwogerako wa mu Mubende. Nga ndi Mubende wano. Tiyavuze kuva Kampala atwala amabo. Nabala nyina akawala bajjo kavumye. Akakola ku baluti social media something. Kyakumuvumaze kale nze sikiwagira nzo I don't like abusing someone. Naye wadde follow tujagala yamuvumye empola. Lwaki tunoonya facts and figures? It's better. No yogira. Naye kirala bwana Eddie mu Buganda amabugo tebagasalira. Eddie n'obo otwala 15,000 edda bazisomanga bwana Eddie alese 15,000 ne bagenda bakati bakijjama baga bwana Eddie amabugo tukoze eki tugafunye webale nenga Eddie yataddemu 15,000 mu basa ndoza ko kufa kwa katolu bwama nali ntegeredde Bobi nti awadde amabugo ga sente wezi enkola Bobi tayogera sente za awadde. That is it. Amabugo kwata sente basa nabagamba Ula National Unity Platform tusobodde kuleeta kino. That is it. Ebyo baba byogera nti batuwadde wezi bijja later. Nanga ye culture yaffe mu Buganda
kati ndowooza n'ekyo ekyakakadde ku lwakatolwa makyalinkinga nga boona agamba nti it's by the way naye nga ye nga Bobi Wine omukulembeze wa Nuupu takikozesa ye si muntu wa butaala kati neewunyiza anyway mwayogedde kale mwafunye follow then bakyaye Bobi Wine kati baagala gwe muwagira kati bwana Eddie era we batuwa mu kusaguno nti leka ensi etegeere amazima kubanga bwe kiba nga embeera ababaddeyo vidiyo eri fuulu ekulaga amabugo nga gagendera mu bbaasa n'ebbaluwa yaako zino ziyambyemu naye omuntu n'akitwistinga gano agafuule mabugo naye ne gali badde mabugo bwana Eddie tewali muntu gwe basalira kuba bati bakase nakukaka nze ndaba abantu bawaayo 2,000 ne bazisoma n'ozisoma nti bwana Eddie atuwadde 2,000 naye bwe kiba nga ye level gye tutuuse kukitegeeza these people lack ideas now naye nze ndowooza kale newe nekibakolera baagala nnyo owulire kati nange nenyimira wano ne ŋŋamba Bobi Wine yatugambye twette tebakitwala kunze ayogedde bo bajja kitaminga into Bobi Wine yayogedde ndowooza baagala nnyo diwulire eryo erinnya nga omuntu alyogerako libatawaanya omutwe buli baliwulira balirota budaki babera balirogoota na buli dakiika balirogoota sogamba ati biti bwe bekuba tutu ebali kuba Bobi eka buli baliwulira nga livuze baagala kumanya ku mukama waabwe MK Bobi yamuli ku bwongo nejjajja yennyini Bobi yamuli ku bwongo okitegeera bwana Eddie so kati n'embeera ffe tetumalaamu maanyi etwongera bwongezi buvumu nti ne ka act akatono ennyo kasobola okufuuka national issue almost ku national television bakidiscussing amabugo okuwaayo emitwalo 10 stupidity of the highest order anyway ndowooza kale tuvudde ku nnono entuufu nga bwe tulina otambuza obulamu kyenakugambye nti kati obulaba obudde buno kino ekifo omuntu ajja ne propaganda nti si kya muntu akolera Museveni abantu ne bakitwala naye ng'ensonga lwaki nti omuntu kyasobola kubeera succeeding without Museveni then Museveni is everything buli kintu kyolaba that's the syndrome called Museveni anti kati bo kati kibayagala okuteekawo era kati kibakolera naye kiyamanyi nze nfuna omukisa nsoma nnyo ekireeyo na president omugwe nasomako dictator ekintu kino Museveni kyakola yakikola nnyo mu bukulembeze bwo naye bwe yamaliriza kyamujjako bubi kyendina believe nti mama Museveni bw'ataba tasobodde kimanaginga at earlier age kigenda mujjako bubi ng'ate ffe abamu twandiyetaze ku retirement ye tumulabeko nga tumulabanga Kenya bwe baalaba Uhuru Kenyatta bwe baalaba Arap Moi Bamwai Kibaki so kiyinza obutasoboka wakirabe ne juice wano e Liberia nga former president Sir Johnson Sirleaf nga former president George Weah nga webali mu kulayira kwa Bowakaki anti newa ne Uganda kyekintu kyetuyinza okulwawo okulaba olwene system gye bateekawo omukazi gwe wajja mu bbaala bw'anobeera ddukira mu bbaala enzija muntu gye yajjamu era yengenda gy'abayagala agende kusindikirizibwa tayagala kujjanga yajja mirembe system zivunze bwana Eddie kuba olaba ne kuno obuntu obutono ne bufuuka issues of discussion anti kyenakugamba nti system evunze besuubi abantu libaweddemu ate system bwevunda bwana Eddie ebizibu ebiddako biba binene that's why you are saying nti Libya teddangamu kuba kyekimu okuva 2011 bamamulako Muammar Gaddafi bw'ogenda Somalia ova bamamulako Muhammad Siad Barre Somalia teddangamu kubeera kyekimu naye nanti gwe wano inakyo weerabidde ebintu ne bwe bibaawo wano mu ggwanga lya Uganda there are few people by individuals ababeera bakoseddwa si munnayuganda kankuwa ekyokulabirako ndabye olwaleero ku makya ekyegeegwa bannayuganda abagenda mu 15,000 bagenda kugubwa ku ttaka bagenda kulimako ndabye bimuli baagala kuwaawo investor kati investor agenda kuinvestingira abaana be bagobye ku ttaka kali byebyo ebintu bannayuganda bye tubeera tubagamba bulijjo bwana Eddie kyegeegwa wano bafuna obusungu bwana Eddie this has been a phenomenon bagenda kulimako simanyasani mbuba sunflowers ndowooza imagine sunflowers eno wabiraba gye balima eno ludda weeno mukalangala gye balima ebinazi banayamba nasi bakosa n'ekisinga otuluma bwana newane mubende wetutudde bagoba abantu mukaweri kusimbawo mwanyi naye bannansi baganya okuyiga bwana Eddie kyekituleeta ku mizindaalo gino buli ssaawa twongere okuzuukusa obwongo bwa bannayuganda
kuba bannayuganda bakoleddwako ebikolobero gavumenti ya General Museveni ne bannayuganda balemedde mu kubongoota. Emboozi gye twamalako naye omwaka oguwedde kabaka ng'atugamba tetubongoota. Tetukola ki? Tetubongoota. So bannayuganda bino byonna ebitunyigiriza ono blackmail agenda mu maaso okwagala okulaga omuntu omunti mubi nnyo nekitasaanira ne batuuka n'abaganda bafe okuba tutwefeuliza nola muganda we Eddie nga kutunuzaamu omudumu olwa propaganda ate waababi betulwanyisa naye muganda we nakutunuzaamu omuki omudumu nakutunuzaamu omudumu. So tuteekeddwa okusisimuka nga bannayuganda twerwaneko okulaba nga abasajja bano bamusibira mu bbwa tubeemaamulako kubanga betakikola mu kiseera kino litandika Dr. Besigye tugamba nti bajjajjaffe kyabatwalira emyaka 62 okwenunula mu buwambe bw'abazungu abafuzi b'amatwale 1900 nga tusayininga endagaano ya Buganda paka 1962 lwe twafuna obwetwaze okuva mu 1962 okutuuka 2024 gigenda kuba giweza emyaka emirala 62 bwana Eddie bajjajjaffe bagikozesa okwenunula. Dr. Besigye agamba naffe emyaka 62 giyite nga tetwenunudde ku basajja bano abatufutubaddeko. Kikiseera kino kyennyini bannayuganda tuve mu bino biwolokoso bye tuwulira ebitujja ku mulamwa zidiversion zibeerawo bwana Eddie. Of course zo zifuluma kalowooza okalaba akantu ako naye nga bayagala balowooza bagenda kuwuddisa bannayuganda bave ku mulamwa batandike okudiscussinga such trivial issues nga balowooza kikigenda obayisaawo. Ne bannayuganda kyemmanyi balaba ate naffe buvunaanyizibwa bwaffe buli munnankyukakyuka ali ku mulamwa nkusaba towuddisibwa. Era bw'olaba munnankyukakyuka ng'obuntu nga buno bumutwala tegeera oyo naye omutima gwe munafu. Munnankyukakyuka owaanamaddala munnankyukakyuka omutuufu obuntu nga buno butwashinga nga butwashinzi kubanga tebuna gye bututwala. We have a bigger dream. The bigger dream we have ahead of us is to redeem this country Uganda. Era nga buvunaanyizibwa bwange naawe atulaba oba oli mu Uganda oba oli mu diaspora busigala buvunaanyizibwa bwo okulanga eggwanga lyaffe linunulwa okuva mu basajja bano abatalyagaliza kalungi n'akamu. Tugenda ku myaka 43 ejja terehesita. Bwana Eddie, are we ready to celebrate this day? Nalabye lwakuziddwa bugiri olw'omulundi guno bukyalina amakulu. Ebyo bye bimu ku bintu ebitwala ssente y'omusolo unnecessarily. Bwana Eddie, omugenzi President John Pombe Magufuli bwe yalifuuka president emikolo nga gino even independence Tanzania got her independence was it in 1961 1963 twabasooka which means they got in 1963 Kenya ya 1961 John Pombe Magufuli ng'afuuse president ekisanja kye ekyasooka yabaninga all these national events n'agamba sente ezaligenze mu kuteeka manya independence manya bino international women's day sente ezo zitwalibwe mu service delivery vote negundi ne Samia Suluhu yakikola kubanga oli ali mukama we era police ayino gikola kyo gitambulako naye Uganda n'olaba obukolo bwana Eddie obukolo butalina makulu nti tarehe 6 bagenda mu nsiko 6 February 1981 ne beenunula ge mazima naye ate nesibiganga essaawa zino myaka 43 down the road bikyatwala ssente y'omusolo nti bajaguza tarehe 6 biyambirawo bannayuganda mwina tarehe 6 6 February ate mugamba mwina 26 January. Lwaki ebintu bino bwana Eddie tebabigatta kale bagala kubikuza because the essence is more of the same nti byonna bikwatagana wake kale bafuna olunaku lumu naye n'olaba nga bookya amafuta bagenda mu bifo ebyo nti bagenze mu tarehe 6 bagenda basooka ne bateekayo obudidi nekugenda mu Liberations Day baali Busoga bakutte kati eza tarehe 6 bagenze bugiri bugweri abadde bugweri bwezi to sente y'omusolo bwana Eddie bwegenda essaawa zino UPDF twala tetuginaako buzibu if it remain the People's Army as it used to be between the year 1986 and 1996 naye mu biseera ebyaddiriraawo nga bamaze okubeera mu buyinza emyaka 10 ebintu byakyuka it became an individual army
yensonga lwaki olaba nti General Museveni ayina ne ka elite force ke bayita aka SFC naye nga tekalina mateeka kiriawo naye nga jje lirye ng'omuntu ekyo bundu Uganda akimanyi agoberera ensonga zino nga kikulaga nti we no longer have a national army but we have a personalized army ewuliriza mu muntu omu baba babiri nga agakozesa kyonna kyayagala amajjo okuva gayingira mu byobufuzi bwana Eddie galuzinga ekitiibwa kyago. Of course. The credibility of the army was lost the day they participated in partisan politics. Tugali mu parliament batesa balonda kati mu parliament bakola yoki sawa zino Mr. Eddie ekisinga okumalamu amaanyi okulaba amagye g'eggwanga nga genyigira mu activities ezali badde zikwasaganyizibwa abere DU oba police nomlo ne gukwata awantu amagye ge gasoko tukawo. Then you ask yourself, where is the purpose of police? Museveni alakata kyesiga police okuva lwe yayogera teyali mubende yagaa nti muli mukawukumi yali mukuziika mugenzi Felix Kaweesi information tuyiga ate tujjukira ekigambo ekyo okuva lwe yakyogera okiraba it was 2017 tetwaddamu kulaba deployments z'aba police byakyuka gena mu Kampala olaba nga ne ku regional baleetangawo bebayita babayita baki CMI crime intelligence bichi that is chieftains of military intelligence babaleeta waawo ate lulinga aba DPC CID bebabimalanga ne sawa zino bwana Eddie n'abakulu mu police sawa zino kimeti banamaje of course Major General Kasigazi deputy IGP simu namaje Kasigazi imunamaje former deputy IGP ono yafayani Lokech yali munamaje genda director wa CID simu namaje I think Hassan Kasinje ndoza yo muku bali aba police abali professional genda ku General Kale Kayula yali munamaje genda ku General Katumba Wamala yadumira yali munamaje atengezo sectors za njawulo amaje ne police Uganda bwana Eddie abasajja bagifugira ku bikujjo nti bwogenda mu USA bwogenda mu UK amaje gamanyirolo yago police manyirolo yazo ne mu Uganda byafuuka vice versa. Actually ndoza police kati beba LC ye defense yekyalo kubanga ebintu eba LCs bye bakola kati ate kye ba police babikola anti wa police akukwata nakugamba oyine ebbaluwa y'obutuuze kati ate lwaki ogibuuza kiyama neyevumya abantu ku kyalo baleeta police ne bwabulira bulizi nti bayombye buyombi police kati police actually mu kyalo erawuna nnyo n'okusinga bweyandibadde erindirira ba defense bye babawa n'amagye gaffe ogajja mu barracks bwana Eddie nago gabamalamu ekitiibwa nti amagye gateekeddwa okubeera mu barracks okimanyi amagye gafuluma barracks when there is an absolute need kati bwe tutegeka ebivulu mu kisaawe kasaana amagye ge gakuuma ebivulu naye omusajja ono baali twesigadde kati bwana Eddie nze essaawa zino bw'oŋŋamba emikolo gya abatale esiita sina kyenyinza gikomentingako kiyinza kunsanyusa kubanga tegiyina makulu Yesu lwe lunaku lwe bafumye essasa erisooka Kabamba February eridde Kabamba naye nga limaze emyaka emeka mu budget 7 ne ku mulundi guno walirabe mweriri naye lwaki tebakola wakiri ebijjukizo bye balina biri mu nnaku biri luweero bya buwangwa na mpompoma z'amayumba bye bijjukizo bye balina sebo kaligo bijjukizo kibyoyagala batimba buwanga ku miti obwa abantu emitwalo 8 abaafira mu lutalo lw'ekiyeekera nga gavumenti ewambibwa naye newenza olumu neewuunya lwaki bwe mukuza olunaku lwa terehesita temukwata ne mugaka muzimbe ekintu ekabamba wakiri oluguudo wakiri ekizimbe nebwaba ovuddewo kijjukiro kati ze ennaku zibakuza abantu tubisanga manye bakola bwana Eddie kuera butale kujja kulongoosa amalwaliro kwolwo olunaku ate awo nawo ndaba beenafuya bokka yetale esiita bwe bagikuza bannansi ffe twandibadde tusitukiramu okukola ekyo tu celebrate together so tetuganye bamagye twali kikoze ffenna okugamba nti okujja ne bakirininga ekibuga Mubende oba ekibuga Jinja nti kibi eyo gwe gumu ku mulimu ffenna gwe tuyinza okukola naye yandibadde oba poliisi kale tugambe nti wakiri bw'ogamba nti tale esito oyagala lukuzanga kuba batera okulukuza mu kulongoosa leka ebeere national policy
nga bannayuganda balwagala every 6th of February the entire Uganda is supposed to wake up in the morning to clean our localities. Kyala bannayuganda bakuza olunaku lwa sirimu okusinga ennaku za gavumenti. Anti munaye beefumitirizaako nga ne ku kyalo waliwo eyafudde. Kitegeeza ki neziri zandibadde zisoboka singa balaba ebiri ku kyalo. Bwana Eddie simanyi alogabana abasajja abafuga eggwanga lino kwansi basiba kulembeze. Bw'otunuulira ssente y'omusolo egenda bino ebikolokolo bye twogerako Bwana Eddie, if you decide n'ogamba leka tu diverting resources zino zonna ezigenda mu the so called national activities zino or celebrations into the diverting zigende mu service delivery, Bwana Eddie, people would be appreciative enough. Kiringa Bwana Eddie ogamba ogenda kuza birthday yo simanyi sinakugobera bulungi ku myaka gyo naye naawe n'ogenda mu bbaala ne muleeta cake at your level. Bwana Eddie kyenkusuubiramu nti emubende mulimu zi orphanage homes. Ye trend entuufu ku muntu nga social influencer nga gwe nti onoba onakuza birthday yo, how has it impacted the people of the community? Nti Bwana Eddie yagenze mu orphanage home ekatabalanga birthday ye yagishalinze n'abaana akabataliiko mwasirizi, n'abatwalira ebitabo, n'abatwalira kasukaali, n'abatwalira engoye zibayambeko mu kuyita mu bulamu bw'ensi eno. That's how a social influencer, that's how a leader must share such kind of days. Neno osanga abantu ng'ategeka birthday nga really oli ku mwana mwana mu omwenda gana yategeka birthday. You know, on public they are straining the public coffers. They are celebrating a birthday. Kolo ne bamusalako ne baggalawo enguudo ne ba inconveniencing a business community. Kubanga omwana w'emyaka 48 agenda kuza birthday. Bala abasajja baagala essanyu bannaye. Toli buli awo waayambye. Omwana ayagala essanyu oyo. Ayagala essanyu. Sinamanya nga kituufu oba kibagamba amanyosalako obubaala ne babusalako n'anywa. Ekibanga kituufu era liina obulamu bannange. Naye kati Eddie kyekituleetedde ekizibu ekyo nti bannayuganda bwe balaba nga twettanira nnyo ebiduula boli essanyu lyabwe mwattu ko batufugira automatically straining our pockets nga tugenda mu bivulu mu mabaala ate ne batwerabiza nti abasajja batufuze bubi oba ontegeera. Kati omuntu bw'agenda n'anywa n'asanyuka n'agenda mu kirabu n'azina biri byonna abyerabira n'abeera musanyu n'alowooza Uganda kumbe abasajja. That's why waliwo national address gye nalaba General Museveni ng'agikola bwali bagamba nti waliyo obuyeekera ekyegegwa aladisi waayo nti agaddewo night clubs. General Museveni n'abagamba muleke abantu bange badigidde, there's no need of closing the night clubs. Yine ngamba commander in chief gwatugambye aba security abakuwa intelligence nti abayekera bakusazeeko ne bagaba galewo night clubs ne gwozuwakanya lwakyazo ayagala bagende babeereeyo twebongootereeyo naye tabakatugamba temubongoota. Omutamivu afugika, omuntu ali soba tafugika. So lwaki omwenge olaba buli dakika tebagusalako musolo gutumenye. Abamu ekitulemesa omwenge kwe kubeera nga buli ssaawa 24 oba soba baleme kufuga, baleme kusalira na kutegeerera. Ffe kye kyatulemesa si ddiini. Wabula buli olowoozamu bw'oti otamiire omusajja ajja kujja kugamba ebyantanantana omuzike ng'okoleddemu mesi kati nogaa tobalaba ku zi social WhatsApp media good WhatsApp platform kati ebyo Museveni byagala tubeeremu n'osanga oli yeeyita CEO wa WhatsApp group nga chief executive officer okusasula musala nti CEO of WhatsApp group myaka 33 naye ng'ofuga n'ofuga ono bamugye ku group nsimwagalako nti you are the CEO of WhatsApp. Kali bannayuganda yo General Museveni byatufugiddemu mwene mbya gye tutambuliramu ne tubeera okwo ne tuleekana ku WhatsApp groups naye ng'ekyamazima tewali social impact gye tukolerako. Naye General Museveni akuba bulattyeri agamba mbalina buli kimu waba tujjako omusolo biki byonna nga ffe tuli mu bya kisiru tebina kye bitwongeddeko 15 kati atwalako 1200 neziyamba bannayuganda tuli ku 13 bakuwanga GB ziyamba bannayuganda ku 15 wa GB 2 kitegeeza byonna sigala waabwe naye nga bannayuganda omusolo 10 bakuwa waabita bagufunamu Bwana Eddie buli mwaka URA a projecting kati yabawo no financial aid ako okunganya trillions 29 mu domestic tax. Naye gwe munnayuganda aliyeyo weebuuze sente zikugasa ezo. Tweyanziza omukulu kyeyine Epafradi togwe tubadde nayo olunaku olwaleero yeegwanyiza
obukulembeze bulimu ate obuli active by the way ayegwanyiza okuba omukulembeze era bw'oba onoonya opposition abaddala mu mbende wano bw'otasooka kukubira ono oba osoose kukubira mulala akuwa ennamba y'ono kuba y'omunze bemmanya abali ku mwanjo bw'atandika okwogera tatiiririra ate tayogera ng'alimu kano akagamba gundi yannengera yakubuulira the truth as long as ayina facts and figures ku mazima gakuwa. Mukkiriza tubasiibulire wano tujja kuddamu omulundi omulala. Wini yabadde ku kamera olina akatalekeka omanyawo wana wasembera omuntu akubawo akagambo olina akatalekeka nga bannayuganda balinze ekigenda ova mu kisaka mu kiseera ekitali kyawala nnyo. Tubasiibulidde wano.